nga French Revolution okujjako obwakabaka monarchism okujjako King Louis the 16th kabaka Louis owe-16 si ye yavaako okugwakwe yali mukyala we Nnabagereka gwe bayitanga Maria Antoinette. Maria Antoinette ye yavaamu statement egamba nti mwe abanaku kuba enjala yali mu ggwanga abaavu abanaku abayala ne bajja mu lubiri okubanga bayambibwa. Nnabagereka n'afuluma olubiri oba n'afuluma eddinisa n'aggulawo eddinisa n'ayogerako eri servants oba twandiyise ba subjects oba twandiyise abakozi twandiyise abakopi n'abagamba nti bane muzze mu kukaaba enjala n'abaduira nti wemba temusobola kugula migaati mugule keeki ng'ate nga keeki ya bbeeyi ku mugaati ne kireetera Abafaransa okuvaako okujjako ki so kye tulaga nti eriyo abantu ate abaagala ennyo President Museveni ne bayitawo ne weekanga ng'afulumizza statement nga ye muli tesobola kukola ki ye alaba tesobola mukosa naye nze ndi muna NRM akkiriza nti NRM esobola okuvaawo naye ate Uganda tesobola kukola ki kuvaawo ayagala ffenna nga twogera tukulembeze ekintu kimu ki Uganda owa NUP waba ayogera tuteekeddwa kulembeza ki muganda wange wa DFM Wanda wabanga naye awa submission we should put our country first so ne tubanga buli kye tuyisa okuva mu kamwa kaffe to making sure nti eggwanga lyattu we tulabeera nti oba tulyagala statements ze tuyisa abana Uganda bo bawulira batya Rwanda balina Rwanda genocide wekanga nti yava mu kuleeta ntabukana oba njawukana mu mawanga millions and millions of people died saawa zino bakyakirigulatinga kye twagala kijje mu Uganda nti nedda twagala bumu. I believe in constitutionalism. If we believe in constitutionalism, what are we supposed to do? Tukwatagane ng'abana Uganda ekitabo kineno ng'oggyeko Bayibuli yeesooka ne tugamba ki ekiddako ti amateeka agafuga eggwanga constitution kikyegamba. Muganda wange Masembe sijja kuyimira ano ng'ONRM nkutira akadingide ekikyamu. A wrong shall be and shall always be a wrong. And a wrong cannot be a right. And a wrong cannot make a wrong a right. Rather than a right to make a wrong a right. Or we can make a right to be a right always so that we can speak what is right and we practice what is right for the Ugandans or for the Uganda to have a Uganda or a bright future, to make a right future for the Ugandans whereby they can move under the constitutional rights with or practicing their rights. So, Electoral Act Cap 177 ekugamba omulonzi yenna wanaamala okulonda akkirizibwa okudda ku mabbali meters 20 what meters 20 kati ffe tuvayo ne tuleeta enkola ey'amagye tubeera mu mateeka bakiyita moving or acting under atravias okukola nga mukolera wabweru waki w'amateeka si e Uganda gye twagala tudde mu precedents ezibaawo what happened to Rwanda kyekituusewo mu Libya kyekituusewo mu Northern Sudan kyekituusewo mu nsinga nti abantu bafudde ne baluzinga obulamu kyekyaliwo during the French Revolution nti statements ife abakulembeze ze twakolanga zagendanga ku mitima gy'abatuuze abantu ate ne gireetera ensi obuzibu. So nze kyenva nkugamba ng'abana Uganda statement ya mama Nalweyiso kuba wano ndaba ffenna abali muno we are agents. No one is above 40 years. Ffenna tuli below
kwe kugamba nti ffe tunuulire where are we taking our country. Eggwanga lyaffe nga Uganda tulitwalawa. Kyekiri kyongambye nti Uganda will be here without NRM, and Uganda still can be here without National Unity Platform or DFA or DP. So we have to consider our country first. If someone is going against the constitution, is going against the constitutionalism, chechidako